Sikyanenya Bobi Wine kudduka agende yeewogome munnange bakuba engalo wano nga wooli yeye butunulira abantu Anita be yalwanirira oba Lukwago be yalwanirira bayiko wapi saawayi ababoda bawoza mukama waffe baali babagoba babafulumya ekibuga buli omu asirisa azinze mikono. Mukutu gwa TV Media natemba buzaako amachago nako olwaleero musajja wa Kabaka da Energy Master Chopper Uganda mpita 1 UG natemba mazo kubanga mbuka la muzamu gula nsonga za mawulire okwetolola semazinga nsi nga webukeredde amachago nako olwaleero nakuzo mwezi 24 mwezi gwa mukaaga omwaka 2026 tugenda kudduka mu kiyumba anaagwa kubanga newsroom ya fejjudde ate byonna njagala mbengambi baweereza gwanga lya Uganda enteekateeka z'okujja lopo okujja Joel Ssenyonyi nga ku bwa lopo mu parliament y'eggwanga Uganda obadde owulira mpulire kaakati ziri mu jjiya y'amaanyi ekiro ekikeseza amachago nnaku lwaliro bitundu ebyekalangala embeera tebadde nnyangu n'akatono enteekateeka za kulonda era mu maaso awo tugenda kuba nga tufuna ku basasi baffe basobole okuba nga tuwayawayamuko nabo ku mbeera egenda maaso mu bitundu ebyekalangala so muna Uganda beera ku mukutu ogwa TV Media subscribinga video jowe ekigalo gwagirabye ojongereyo kubanga bingi byetagwa kubanga omanya wabyo okubanga otegeera kakati obukeredde amachago nako olwaleero enteekateeka ez'okujja Joel Ssenyonyi ku bwa lopo ziri mu jjiya ngambye okusinziira ku mawulire getufuna kituufu oyinza okuba gw'omu kwabo abadde bawulira obuwulizi nti General Muhoozi Kainerugaba yagenda ku tweet n'atweetinga nti yeetaga mu parliament ene 12 lopo omulala agenda okuba nga amuwulirizaamu kaakati okusinziira ku mawulire webukeredde amachago nnaku olwaleero luno olw'okusatu leero kiraka wa parliament amaze okuba nga receiving ebbaluwa mu butongole ngambye kiraka wa parliament amaze okuba nga receiving ebbaluwa mu butongole ng'eva mu bannakibiina ki NRM abalina enkolegana n'ekibiina ki PLU kino ekibiina kya mutabani wa mukulembeze w'eggwanga lino Muhoozi Kainerugaba amawulire galaga nti kiraka wa parliament ono onnako olwaleero sawa zibadde 3 n'eddakiika 15 awo n'alisiivinga ebbaluwa mu butongole ng'eno yawandiikiddwa eriko n'omukono ogw'omubaka Iziti Wakasambya waawa mubende eyo omukulu Kabanda ng'emulagira oba ng'emusaba nti abeeko anyige mu bigendo kubanga obanga mu biteesebwa mu parliament oba ku lukalala lwa parliament anyigemu ku mwaganya wabeewo omu ku babaka bannakibiina ki NRM abakolegana ne PLU baweewe ku budde bagende bateeketeeke babage ebbago eryokulaba nga Joel Ssenyonyi bisekezi ajiwa ku bwa lopo twongera okuba nga tufuna amawulire nti omutumwa ono David Kabanda omutumwa wani wa Muhoozi Kainerugaba twongera okufuna amawulire nti ono okuva twafuna amawulire Muhoozi bwe yalagira oba bwe yatuma nti yeetaga lopo agenda okumuwuliriramu ate ng'alina okuba nga akikola nti ono yakasisinkana ababaka abawerera ddala ebina plus ngambye okusinziira ku mawulire getufuna nti omukulu Kabanda omutumwa ali mugenda nga sinkana ababaka ab'enjawulo ng'abagamba essaawa yonna abagamba kigozi essaawa yonna wabula tubadde wano nga tugezaako okuba nga tusindika enswera yaffe munda mu bisenge bya parliament
ya ggwanga lya Uganda okimanyi nti tukitegeddeko nti ebbago eryali lireeteddwa omubaka owa Mityana ye omukulu bamuyita Lumu Richard ow'embaga serabidde Lumu Richard yalireeta tuba tuli awo litandise okubanga ligenda ne ku fulo ya parliament lyatuukako wabula oluvannyuma n'ategeeza bannayuganda nga bwakoze eki nga bwali wanduddeyo ne lisuulibwa mu kasero oba oli awo kaakati amawulire ge tufuna nti omukulu Kabanda wamu ne banne nga batumiddwa mu Hozkine Rugaba lyerimu ku bbago lye bali mu kujjayo lye bagenda okuyitiramu basuuze Lopu ekifo ky'obwa Lopu munda mu parliament ya ggwanga ey'12. Bano bagamba nti kibi nnyo kikola kya bulyazaamaanya bwe kibanga sipiika wa parliament abeera sipiika wa bonna ate lwaki Lopu bw'abeera waludda luvuganya kyokka ekigambo Lopu njagala bwano oba abantu bano ensoma yaabwe y'entono oba ebintu kye babitegeera Lopu kitegeeza leader of opposition kyokka abakulu bo bagamba nti baagala ennonda ya Lopu ekyusibwemu. Bagamba baagala ennonda ya Lopu munda mu parliament ya ggwanga lya Uganda ekyusibwemu mu bwangu ddala. Baagala ki? Amawulire getongera okuba nga tufuna gatulaga nti abakulu mu bimu bye baagala ennongoosa zikolebwe enkyukakyuka zikolebwe kwe kubeera nga Lopu alondebwa parliament yonna si baludda bavuganya gavumenti bokka nedda. Wuliriza bulungi wano abakulu bagamba twagala ekifo ky'obwa Lopu munda mu parliament nkugambye Lopu kitegeeza leader of opposition oba omuntu akulira oba akulira abali ku ludda oluvuganya gavumenti ebeera mu buyinza ye leader of opposition. Bano abakulu bagamba nti nedda kaakati twagala naffe twetabe mu nteekateeka ez'okubanga tulonda Lopu w'eggwanga Uganda nti kirimu obunafu n'obuyinza obusukkiridde obuweebwa ekibiina ky'ebyobufuzi kironde Lopu kyokka ate ng'ekibiina ekyo oba oli awo kyo ng'ekibiina oba nga pate n'enteekateeka ezigenda mu maaso mu parliament y'eggwanga eba tezimanyiiko. Mbw ate ng'ababaka abatuula mu parliament akina ba NRM FDC Jema n'ebisigadde byonna teekawo by'oyagala oba by'omanyi nti bo butereevu babeera mu parliament ya ggwanga. Kitegeeza nti ebigenda mu maaso mu parliament y'eggwanga Uganda baba babitegeera era nga babimanyi. Kaakati bano bamaze okuba nga bagenda owa clerk wa parliament y'eggwanga ya Uganda amakya g'olunaku olwaliro olw'okusatu ne bamusimba ekiwandiiko. Clerk akyaniriza nkugambye Clerk amaze okuba nga akikwata era okusinzira ku nswera yaffe gereese wano mu newsroom yaffe ku mmeeza yange nti Clerk abasuubizza nti mu bwangu ddala parliament weekomerawo bweti enteekateeka yaabwe egenda kubeera ku mwanjo era Clerk abasuubizza nti ennaku zino ezibulayo parliament y'eggwanga Uganda etuule oba essaawa ezibulayo parliament y'eggwanga Uganda etuule agenda kubanga amaliriza mu bwangu okwetegereza ekiwandiiko kino oba ekipapula kino oba ebbaluwa y'abannakibiina ki PLU mu NRM balabe kiki kye bagamba nti singa ntamala okubanga yeekenneenya ebiri mu bbaluwa eno wakukisitula oba wakugisitula agikwange sipiika wa parliament y'eggwanga ya Uganda. Sipiika yaani? Mumanyi ennonda ya sipiika ono? Mumanyi engeri gye yajjamu? Ani yamuleeta? Kaakati omusajja afunvubidde agamba Lopu alina okuba nga akyusibwa. Wabula mbadde ngezaako wano nga ndaba ku sayidi ey'amateeka in case singa enteekateeka eno esigala egenda mu maaso mu parliament y'eggwanga Uganda ey'okugyamu Lopu obwesige ngambye nti singa enteekateeka eno
esigala egenda mu maaso ey'okujja mu loop obwesige ne bagenda mu parliament ne bayita mu nteekateeka y'amateeka loop Joel Ssenyonyi Bisekezi asobolera ddala okusigala nga loop wa parliament okutandika ku kisanja okuva mu kaseera kano kaalimu okumalako emyaka 2 kitundu kubanga etteeka mwali kati bwe liragira nti loop oba avuganya akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament alondebwa mu myaka 5 alondebwa emirundi 2 kakati bwe kibanga bana PLU ne stroke NRM bafunfubidde okubanga bagamba nti nedda tukyuse mu ssemateeka tunyigenyigemu ku buwaayiro oba tusangulemu ekitegeeza nti etteeka lino diba ligenda kutandika okukola nga emyaka 2 kitundu giweddeko kubanga etteeka teridda mabega oba olyawo litandikirawo oba ne lijja mu maaso awo kakati kiyinza okubeera ekizibu Joel Ssenyonyi okuba loop wa parliament ayina etteeka mwasinzira oba mwagwa erimuwa ebbeetu oba erimukizisa okubeera loop wa parliament tuli fenna kitegeeza nti bano singa abalemeddeko kituufu parliament nekkiriza mbategeeza ku bbago eryali kyadirumu mulijjukira ng'alitembeeta ng'agamba nedda NUP ono gwe njogerako yali munnakibiina ki DP yali mubaka wa Mityana eyo naye akalulu kano aka 2026 kyebayita enkona n'enywa awo aba yakola ki aba yagwa kati bano bannakibiina ki PLU bagamba ekiteeso kyali kyadirumu kyali kirungi nnyo mata gwali mubisi gwa njoki bagamba kwe tugenda okuba nga twesiba mu nteekateeka y'okuba nga tusuuza Joel Ssenyonyi Bisekezi ekifo ky'obwa loop bwa palamenti y'eggwanga ya Uganda ey'12 nkutegeezezzaako nti kiraka wa palamenti asuubiza bano abatuta ekiwandiika amakya gonna ku lwaleero nti tewali buzibu ensonga eno ngenda kugikolako mu bwangu nnyo nsobola okuba nga ngisindika wa mukama wange yaani gwayogerako Jacob Oboth mumanya amajja ge omusajja yali erina mu bibye ng'ateekateeka kuba nga alima muwemba gwe eyo gye yali eyo aba ali awo agenda okulaba akasimu nga kavaawa mu first family anakakuba first son ng'amugamba kakati tandika yambala oli ready nene oba toli ready nze ngambye enzaani muhozi kine Rugaba nkwagala obere kuba speaker wa parliament ey'eggwanga Uganda 2 ey'e12 226 231 era bwe gwali banyabo ne basebo njagala mbategeeze PLU singa eremera ku nsonga eno amazima gali nti basobola okusuuza Joel Ssenyonyi ekifo ky'obwa leader of parliament kubanga speaker singa akkiriza naleeta ebbago lino ku fulo ya parliament nakkiriza ababaka bonna balyetabemu mu kulikubaganyako ebirowoozo oba olyawo n'okuliisa amazima gali nti omuganda wagambira nti kaba kaweddemu dda jjukira nti ekibiina ki NRM ebbanga lyonna singa wabaawo ensonga kwe baba basibidde oba kwe baagala etambule ku fulo ya parliament awo kibeera kizibu osanga akaseera akazibu okuba ng'ogizikiza oba ng'ogikomya nkutegeezezzaako nti singa bannakibiina ki NRM basalawo nti amazima anaagambe nti first sad agambye eki nti twegatte ku bannaffe abakkiriza mu PLU bebaani bakabanda tekawo n'abalala abali awo nga babaka ba NRM naye nga balina stock PLU bajja gamba katukolereko abeewaffe ate kaakati ekiteeso kino singa kireetebwa ku fulo ya parliament kkirizagana gwe Munnayuganda andaba mu kaseera kano ku AKTV media kibeera kyakuyita kaakati
Joel Ssenyonyi Bisekezi mukwano gwange muganda wange mukama wange amazima gali nti ekifo ky'obwalopu kiba kisobola okuba nga kimuyita mu ngalo kubanga ekigendwa kya bino byonna tebakulimba saagala obuzaabuzibwe nti oba waliwo ennongoseza ennungi gye balowoozezza ku gye baagala okuba nga baleeta nedda ansi eryemu oba tageti yaabwe yakubanga Joel Ssenyonyi Bisekezi akubibwa ateekebwa ebbali akasikibwa ettale. Nkutegezezaako nti ebbago lino singa lyettuka ku fulo ya Parliament lijja kuyita. Bwe limala okuyita etteeka ligamba teridda mabega litandikira mu maaso oba litandikira okukola oba mu maaso. Kisinziira teeka kiri bajjeewo ye naki kye libadde ligasa oba kye libaddeko. Kati ya Joel Ssenyonyi singa bakikola nga oba kibala oba nga oba kirowooza baba genda kulinda ku myaka 5 2 ekitundu awo ekibiina we kiddiramu okulonda omuntu oba lopu basobola okuba nga bamukwatira bajja gamba nedda nga mulonda. Etteeka ligamba kino nti fenna ababaka bali mu Parliament tulina obuvunaanyizibwa obulonda leader of opposition. Naye kaakati waliwo ebintu by'otunuulira naawe n'ogamba kakati nga si bya kivandulo. Ekigambo kivandulo nkozesa kinene, ekigambo kivandulo nkozesa kinene oba tukireke tugendere awo. Musa ogamba oti agabe tugende kale kisoboka tubirabyeko enkola y'ekivandulo ng'amateeka tegagobererwa tegakola kigayina kukola oba oli awo nga balina gwe bagoberera. Agambye eki ayagala ki kaakati temwewuunya nga ku Joel Ssenyonyi y'omu agudde mu nteekateeka ey'ekivandulo okusinziira ku mawulire ge tufuna. Omukulu Muhoozi Kainerugaba agamba saagala kutwala na budde bungi na kubeera awo tubeere ku kintu kimu mbwe ate tulinde nedda mwe mugende mu Parliament mukole kye mulina okuba nga mukola bwe mumaze okikola ebisigadde mu bindekere. Nze nyina we nsobola okunyiga nsobola okuba nga nkuba akasimu aka. Oyo Joel Ssenyonyi n'ataddamu kuba nga ayingira ofiisi eyo eya walopu. Kakati mwe mugende tusigewo ekifaananyi nti byonna ebikolebwa bibadde mu mateeka process zaagobererebwa tetugudde bugwi. Kati mwe mumala okuba nga mukiyisa oba nga mukikola ebisigadde mu bindekere nja kuba nga mbiggusa. Muhoozi agamba nti mwe mugende mu Parliament mukole ogwammwe bwe mumaliza okugukola temufaayo ekyokuteekesa ekiragiro kino mu buyinza oba mu nkola ogwo mugundekere ngusobola. Joel Ssenyonyi Bisekezi alina okuba nga ava ku kifo ky'obwalopu. Anaagamba Muhoozi Kainerugaba byatandikira eri ku Twitter kyova bana bagamba nti ebigambo by'omwana ono byawandika ku Twitter oba tweets ze ebiseera ebisinga teziba za kusaagirira teziba za kuzannyazannya. Ebiseera ebisinga omwana ono ebintu byakola aba abitegeera ate era aba abitegeeza. Kati nteekateeka ziri mu jjiya tebikyali mu palapase nti ate Muhoozi yagambye nedda ensonga zigenda ku fulo ya Parliament. Nkutegeeza nti Kiraaka amaze okuba nga receivinga ekiwandiiko ky'abano. Waki sibavaako ye oba mbasigaleko waki sibavaako ne ngenda ku nsonga ndala ekiri ekalangala kitokota ne kasembeyo na kano. Okusinziira ku mawulire ge tufuna njagala tugendeko ekalangala banyabo ne bassebo njagala tugendeko ekalangala oba oli awo tufune ku mawulire nga bwe gatambula. Njagala tugendeko ekalangala tufune amawulire nga bwe gatambula bassebo ne banyabo okusinziira ku musasi waffe ayagala kubanga atutegeeza kubifa ekalangala mu kaseera kano. Amujjukire kakati omusasi kiriza otuuseeko abalabi baffe aba AK TV media enteekateeka nga bwegenda mu maaso byonna
ebigenda mu maaso mu bitundu ebyekalangala tusigire ekifaananyi nga bwe kiri bwe bwakeredde amakya gonna ku lwero n'enteekateeka ez'okulonda tusaba otegeeze abali ku mukutu kate twakale tugenda kuba nga tumuddira kaseera katono katusooke tumuddire tugende ekalangala butereevu tulabe embeera nga bweri tugendagendako ekalangala tulabe embeera bweri ng'omusasi akyagenda amaaso n'okuba nga yeetereeza mutukkirize tusale ebigere tugende ekalangala tulabe embeera nga bweri nga bwe tulinda omusasi waffe ajje abeeko byatuwa ku bigenda maaso ekalangala. Banyabo ne bassebo amawulire ge tufuna nga tulinda omusasi waffe ajja tuwe ebigenda mu maaso mu kaseera kano ekalangala ndaba wano nina kyendaba ekiri ekalangala live twagala kuba nga tumufuna atubuulire ku nteekateeka ezigenda mu maaso ekalangala okusinziira ku byendaba nkutegeeza nti okusuula akalulu kwa lunaku lwa leero era kasooke sijjawo kano tugende lumu tufune omusasi tweyongereyo okusinziira ku bawulire gwe tufuna bwe bukeredde amakya gonnako olwaleero okuva mu bitundu ebyekalangala enteekateeka ey'okuba nga balonda omubaka wa parliament omusasi tukwanirizaako nnyo ku mukutu ogwa AKTV media tusaba otusigire ku kifaananyi oba oli awo ekigazi ekiri mu bitundu ebyekalangala we bukeredde amakya gonnako tubuuzeeko otutandikiraawo kale abali ku AK media mwenamba buuzaako mwasuze mutya n'abali mawanga agatali ga Uganda musibye mutya kuba nkimanya abasinga mu akazuuka abasinga ate mugenda kwebaka bwebasi Helepa TV ate nga munnange ensinzidde eno ekalangala butereevu ku ground budde bukedde ku makya bukedde nga bwakinyika kube kubanga olukuba olutonotono lutonyerera n'akawewo wekali kamaanyi mu kumpolampola naye a polling stations eziweerako ddala bannakalangala bakedde dda okuzambalira okujja ate munnange okuba nga basuula akalulu kaabwe oba nga balonda omukulembeze waabwe woman MP ow'ekalangala agenda okuba nga addako okusinziira nga embeera bweri tewali kyamaanyi kyabaddewo embeera ku ground ekyali nzikakkamu nnyo kakati tufunyeko ku mawulire obukedde amakya gonnako olwaleero nti ekiro ekikeseza amakya gonnako olwaleero enteekateeka ey'ebitongole ebyokwerinda yogera ku poliisi n'amagye nti bayisizaamuko ku ggaali mu bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform kibadde kitya? Okusinziira ku mawulire agatambula olunaku olw'ejjo waliwo kansala eyakwatiddwa kansala Frank yakwatiddwa yabadde mukulembeze wa NUP nga y'omu ku batambuza bazita batya nga y'omu kubadde batambuza bano ba polling agents oba y'omu yabadde agaba ebbaluwa ez'aba polling agents mu bitundu ebyenjawulo so okusinziira ku mawulire nga bwe gafulumye ekiro yasangiddwa ng'ayambadde t-shirt eya National Unity Platform n'alagirwa agijjemu naye ekitaasobose so kasa yagiremezaamu nga baana bamulagira okuba ng'agijjamu mostly babadde bakumaddembe mwategeddewo ku nsonga gye badde bamugamba lwaki alina okuba ng'agijjamu ensonga lwaki kale waliwo bitutwagala genda deep but ensonga lwaki bamugambye nti agijjemu anti kati okimanyi wano tolina kwambala bintu ebyo kale mostly ate nga munnabyabufuzi alaga ekibiina kye kale kakati mu kaseera kano kyemmanyi nti enteekateeka z'okulonda zigenda mu maaso enkambi gy'olimu kyemmanyi ya NUP beetegese batya sofa naki kye basuubira mu nteekateeka ez'akalulu akali mu kkubibwa okusinziira ku lunaku olw'ejjo
era Justice Simon Byabakama olunaku lw'ekyo naye yabitaddemu engato okujja okulambulula ku nsonga oba ku lutalo lwabadde lugenda mu maaso wali ku EC oba ku Electoral Commission olw'ebokisi ezimu ezabadde zisumuluddwa nga ziriko siiru ndala ate nga ne mu bitabo waliyo siiru numbers ndala kiba kiraga nti ebokisi ezo 17 ziba zakwatiddwamu so Justice Simon Byabakama n'abakuumaddembe ffenna ne tujja ne tukebera ebokisi ezo so kati okusinziira ku nkambi ya NUP balaga nti kale at least bali somehow contented kubanga obubbi obadde bugenda mu maaso olunaku olw'ejjo basobodde at least okubusuulamu ayegere ekitegeeza nti bamativu n'enteekateeka egenda mu maaso ey'okuba nga basuula akalulu kaabwe bali lwedde okuba nga bakkiriza ebinava mu kulonda kuno naawo teri bumativu bwonna kyensobola okugamba tesobola kubawo bumativu naye nga bw'ogamba nti eva plan zona tuba ne plan A ne plan B kati plan A bwebanga egaanye just expect nti plan B already ebeerawo kubanga kizibu nnyo omuntu okukola ekintu ng'ekyo nga talina plan B. Kkiriza nkubuuzeeko na kano otutegeezezako nti omulamuzi Simon Byabakama yazze olunaku olw'eggulo e Kalangala yamaliriza akyali mu bitundu ebyo oba yavuddeyo dda olunaku olw'egyo yatusuubiza nti era Honorable Nalukoola yayimiridde nga jjukira olwamaze okulabira Justice Simon Byabakama olwamaze okwogera byonna byayogedde n'amala n'ayaniriza ebibuuzo okuva mu bakungu ku saidi zonna eza NUP wamu n'ebibiina ebirala so Council Nalukoola MP wa Kawempe yayimiridde n'abaako ensonga z'agamba Justice Simon Byabakama ku number plates ku moroka eziri numberless zitambula nga zikangakanga n'okuintimidatinga abantu mu Kalangala n'okutiisatiisa nadamu n'asaba omulamuzi Justice Byabakama namugamba nti tusaba osigale mu Kalangala tiyabuga tusaba wabula yagambye nti todduka sigala mu Kalangala wale bukimu kigenda mu maaso Justice Simon Byabakama mu kuddamu yamugambye nti nisebo Mr. Council Nalukoola tetugenda kudduka sigenda kudduka ngenda kusigala wano paka nga akalulu kawedde bwente basobola okuddamu ekibuuzo ekyo kitegeeza Justice Simon Byabakama akyali mutaka mu Kalangala sebo ekitegeeza nti Simon Byabakama y'omu ku bagenda okuba nga beetegereza enteekateeka ez'akalulu akagenda mu maaso e Kalangala essebo y'omu ku bakulu era kugase noono akulira Tale Center era naffe nga place oba bannamawulire Justice Simon Byabakama yatuwadde full authority nti ku Tale Center tetulina kukwatibwako tulina kujja tukole buli kye twetaaga kyonna ng'akalulu okutuusa ku bannayuganda biki ebigenda mu Tale Center nakiki ekigenda mu maaso ng'akalulu kabalibwa webale nnyo awo wennyini mbadde ngenda okukubuuza nti enteekateeka yammwe mmwe nga bannamawulire mu kalulu kano eri ki waliwo enteekateeka ennambulukufu gye muli webale nnyo kakati nga njatusembayo na kano bakulembeze ki oba oli awo ab'ekibiina ki NUP abavudde mu bitundu ebyenjawulo nga muli nabo eye Kalangala mu kaseera kano ekituufu kiri nti abakulembeze ba NUP akaseera kano bakyali bangi nnyo n'abalala batuuse ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero kubanga Secretary General David Lewis Alubongoya ye wenjogerera mutaka mu kaseera kano Council Nalukoola mutaka kwogase Mujobole mutaka kwogase tulina abakulembeze bangi ba MPs kwegamba ekibiina kya NUP abakulembeze baakyo benyigiddemu mu kubanga balaba akalungu kagenda mu maaso nnyo okusinga ku kibiina kiri ekya NRM nti bwe netegeeza mu bakulembeze ba NRM bandibanga ne Minisita Kasolo kirabika nga yazzeeyo dda osanga gwe tulina eno aliwo ng'omukungu mu NRM ye Tanga Odoi kwogase ne Simon Justice Byabakama ku saidi eya NRM kale tweyanzege mpozi olina akaterekeka mu mbeera egenda mu maaso e Kalangala tukwerekereze kale nze nsaba nti embeera nga bw'eri mu kaseera kano era nsaba bwetyo bweba kwegamba esigala kubanga omanyi obudde obusinga by election zino zitandika bulungi naye zigenda okuwera 11 awo kuggalawo awo
wewasinga okuva obuzibu era nsaba ne Justice Simon Yabakama nga bwe yayimiridde n'awufulumya orders wayafulumiza orders zingaawo abakulembeze ba National Unity Platform nga bagezaako nnyo okumutegeeza nti at least ku luno fuga kale nti obuyinza laga ku buyinza nti nawe olina obuyinza era n'agamba nti emmoloka yonna enaalabibwa nga ebikiddwako ng'eri numberless ejja kuba ng'erideyiningibwa ekwatibwe era n'alagira DPC yabaddewaawo ne DPC n'atuwa ekigambo kye n'atugamba eteri moloka n'emu egenda tutambula nga eri covered oba nga eri numberless buli moloka etambula mu Kalangala enakuba nga erina number plate wabula kensembyayo nti akalulu kano nga National Unity Platform yalaze obwagazi bw'amaanyi okusinga ku kibiina ekirala oba ku bibiina ebirala etya nti National Unity Platform kyeyakoze yaddidde buli zip polling station oba buli polling station right yataddewo buli mubaka oba buli kitundu oba buli kizinga bataddeyo omubaka ne bagamba nti mudyobole genda olumbe ekitundu ky'Essese Nalukoola ne bamugaba buli omu Nambozi ne bamugaba buli yagenze ng'agabibwa okusobola okukuuma akalulu kano okusinga ku ekitakoleddwa ku sayidi eri endala. Kale kati nga nkusiibula enteekateeka y'okulonda batandise okulonda oba mukyali awo? Okulonda kwatandikiddwa dda kubanga okusinziira ku Justice Simon Yabakama olunaku olw'ejjo yagambye nti sinagenda okwera essaawa 6 ogw'ekiro nga boxi z'obululuzi black boxes zimaze okutambuzibwa oba nga zirina kuba ziri ku nnyanja nga ziseeyeeya okutuuka mu bitundu mu bizinga ebyenjawulo. Kitegeeza nti sinagenda okwera essaawa emu nga okulonda kwo kwatandise dda okuteekingibwa place okulonda kwatandise dda mu disitulikiti ey'e Kalangala. Kale sebo tuweze tweyanzeege akkiriza tugenda kuba nga tukuddira mpozi wabaawo ekikyukakyukamu ojja kuba otuddira tujja kukunoonyaako naye nga weebale nnyo weebalire ddala oyo omusasi waffe The Helper TV okuva mu bitundu eby'e Kalangala. Basebo ne bannyabo ndowooza ffenna tuwulidde enteekateeka ezigenda mu maaso e Kalangala okulonda sofa kukyali kukakkamu era wenjogerera batandise dde okubanga balonda wabula kano kakulu nti omulamuzi Justice Byabakama naye ngenda kwogera kikale ngenda kwogera ki omulamuzi Justice Simon Byabakama mutaka e Kalangala kakati ambasuubiza nga wanu yugi kuba omukuto gwa AKTV Media tugenda kwongera okuba nga tulondola ensonga y'akalulu kano nabagambe ngenda kubatuusaako buli mbeera yonna nga bwetambula so nsaba mu maaso awo ngenda kuddamu tufune ku musasi waffe omulala naye oba oli awo atusigire ekifaananyi ekigazimukko okusinziira waali naki ekigenda mu maaso insha Allahu ta'ala. Lwaki sitemukkiriza nembeerekereza amakya g'onnaku olwaleero oba oli awo ne tukwatagana mu budde obuddako okusinziira ku nteekateeka nga bwegenda okubeera. Nabyendaba wano okusinziira ku mawulire genda ba wano ndabira ddala omusasi kyakalina byagala okuba nga atongera omusasi kyakalina byakasooka endabe wano network kale bwe tumufuna tugenda kuba nga tukomawo naye atuwe butereevu ebigenda maaso e Kalangala naye nga sofa embeera bwetyo bweri enteekateeka y'okulonda ekyagenda ddala mu maaso teri atugambye nti okusinziira ku kifaananyi ekiriwo tewali mbeera nnyo mbi yalabiseeko mu bitundu eby'e Kalangala wabula ekyenjawulo kyatugambye ategeezezza nti ekibiina ki NUP kiri serious nnyo ku mulundi guno atukubye n'akaama n'atutegeeza abamu ku babaka bo gweyo gy'oli gwe walonda wa NUP ali munda mu Kalangala y'omu ku bali mu kukuuma akalulu ka Irene munakibiina ekya National Unity Platform
NUP amazima gali nti buyinza okuba obulyaza amaanya singa emiwa chance okuzzayo omubaka mu kifo kino kinajjukirwa nti eyaliyo omubaka Helen yali munakibiina kya NUP. Njogera ku mubaka oyo golaba mu screen yo Helen Nakimuli yatuva ku maaso mu bintu ebitategeerekeka era sisuubira nti waliwo wa NUP yenna eyerabidde omukyalo ono yatuva mu maaso mu kaseera akaali akatono nga yakalondebwa okubeera omubaka wa parliament ow'ekalangala omulundi oba ku kisanja ekyokubiri. So nti ekibiina ki NUP kiri serious nnyo mu nteekateeka z'olunaku olwaleero okusinziira nti ku babaka ab'enjawulo bali mu kugenda mu maaso okuba nga bakuuma akalulu ka munnakibiina munnaabwe Irene baagala buwanguzi. Bannange muzikirize mberekereza amakya g'olunaku olwaleero bwetyo bwe tutambudde oba oli awo mu ssaawa eziddako ngenda kuba nga nzira twongere okuba nga tutunulira enteekateeka ez'akalulu kano nga bwe zigenda mu maaso. Mbasuubiza nti tugenda kuba nga tudda nabagambye akalulu k'ekalangala tugenda kakuba left right down up byonna ngenda kuba nga mbibaleetera. Kirasukako nnyo wano okujjako okubagamba nti atakumira mpeera abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zembasiibudde. Bye bye.